Telyagamba tobe akayimba ako mu butuufu okakuba n'owulira nga kakuyingidde emisuwa ng'owulira kyekyo kyennyini okwekkiririzaamu kikulu kati gweobeera eyo ng'olina ebintu by'otekkiririzaamu ng'obikola kola kyokola nga ye gwe don't care about other people gwe wekkiririzeemu nti nze Gloria nze nina okukola ekintu bwe kiti oba kino kyenkola kyennyini nkyekkiririzaamu n'emirimu gyo gy'okola gijja kubeera ng'okola ki ng'olaba gikusanyusa kikunyumira if you love someone kkiriza nti omwagala oleme kubeera eyo ng'ate weebwankala weebuzaabuza okitegeera. Ladies and gentlemen, mikwano mbanyingiddewo the Miss Kathy ogamba otya wena ali eyo weddanididde programu abaddala batuula mbanyingiddewo maama wo mama Miss Kathy giro waabwe mbanyingiddewo kusandabula omuziki tulinamu omulama gw'olunaku lwaleero tugenda kubeera nga tugukwasaganya mu maaso awo nga gugamba gutya. Olunaku olwalino ndowooza ntandikire ku mulamwa abantu mutandike okwesootinga tokuba ssimu nga tonnamanya mulamwa kyeki omulamwa gw'olunaku olwaleero kyeki omulamwa gugamba nti bw'obeeraawo n'ofuna obuzibu ku mulimu gy'okolera mu bantu bwe b'obeera namu muntu kyolowooza gwe wandisoose okugamba nti mu butuufu Gloria nina ekizibu bwe kiti oba muntu kigwe wandisoose n'ogamba mu butuufu bwe ngamba omuntu ono ekintu kino mpulira nga kijja kunva ku mutima mpulira nga mpewuka mpulira nga mu butuufu nzenna nfuna emirembe bw'ofuna obuzibu gy'okolera oba mu bantu b'obeera nabo muntu kyolowooza gwe wandisoose okugamba nti mu butuufu kino ekintu mpulira kinzita okitegeera naye nga mikwano tubeyingiddewo ne mwana muwala Angel wali nnyo emabega wa kamera tulinawo ne mwana muwala Gloria emabega wa kamera tulinawo Narogo Mumamba naye wali nnyo tulinawo Shafik wali mu control room yabeera nga akikwasaganya atalabe tugenda kikuba kitera leero mikwano gyange mwe nawa streaming live mbabuuzaako mwebale kikwasaganya mwebale kwagala Gloria mwebale kikuba kyakabi nnyo Shafik soko nsande buli luyimba gwe tugenda mu maaso bwe bakunyiiza bw'okola sente zireterenze basile kwini bakaagala eno mikwano gyaffe mwe n'aba streaming live tubabuuzaako omuli isaabire bikuta ogamba tante I love that message from that song agamba luli olwasoose tibwagamba onoolya Nereba Emma agamba nti sabula Gloria tugende Nereba nkubuuzizaako mukwano watyanga Isaac thanks for the show Gloria Isaac listening in from Nansana awedi nnyo ekwendi nnyo nga bulijjo sigivaako Anita Sembata Aida Mariam agamba nti good evening viewers nga babuuzaako naye nga mikwano olunaku olwaleero twabagambye nti omulamwa gw'olunaku gugamba nti bw'obeerayo ku mulimu gy'oli ng'owulira ofunye ekizibu ani gw'osooka okubuulira ku kizibu ekyo nawulira nga mu butuufu okkakkanye mabobo nkubuuzaako awe Juba ogamba otya mwebale kikwasaganya oba Grace Nakaichi hello nkukute wanjisebo tiwebakoi bakuyitaani Professor Robert ogamba otya webusiro oli bulungi weewulira oli bulungi kakati munange professor oba ovuddeyo mu bwa professor bwo ng'olina ebikutaataaganyiza nga professor olowooza ani gw'osooka okigambako mu butuufu n'owulira ng'okkakkanye Sesebo. Chikulemye. Professor. Chikulemye. Hello. Toinam. Hello, Amma. Hello, Nkukute. Ondi mutano. Wanje. Wanje sebo. Bikuta. Bikuta ogamba cha bikuta. Towena Towena bikuta. Yasobola okugamba ko ekintu ekyo mami. Sooka gamba taata wange kuba yasobola okumala buli kimu kuba munnaye. Ne wabeera mukazi, n'omukazi tasobola kumwesiga naye
okuvaamu oba taata bw'atabeerawo pita mwana wange. Oh. Ye nnyabo. Bambi sorry tata ya Hey, Bikuta. Omukyala mundabire. Okay, Dembe Jaidi. Nkubuzizaako mukwano. Hello? Ogamba otya speed ya yiri. Wanji sebo? Oh, ataddeko biri ebiki akyali ku TV. Hello? Sebo mnyama ndi kuggwe mukwano. Jako TV yo kendeeza ku ddoboozi. Ukyali ku TV. Wamasoko mpaka yimba nze nakowa. Mpaka yimba wa mwana gwe Shafiki. Atesoke nkikube buto. Bate batuziga bana ennyimba zanyumiranga mu bikiri. Sorry. Bannange ennyimba zanyumiranga eri abaana bakibanga naye kati bambi tubisibira waka mikono nababuziza ekibuzo kyange nga kigamba nti bwobeerawo n'ekizibu kyo ku mulimu ng'okifunye oba ng'ofunye obutakkaanya oba naki nga kwegamba bize bikutawaanya ani gw'osooka okubuulirako n'ogamba nti mu butuufu ekintu kino kintawaanya n'owulira ng'okkakkanye wonna w'oli oba oli ku mulimu oba kangambe bw'obeera n'ekizibu kyonna oba oli mu makaago oba oli luddawa gwe kyowulira nga mu butuufu muntu ki gw'olina okugambako n'omugamba nti mu butuufu mami bwe mugamba ku kizibu kino nzikakkana oba muganda wange oba mukwano gwo oba ani yenna just tell me nze nkubuulira ekyokkola ku 0753601434 tulabe tukikwasaganya efrizinze. Hello? Kukute nti ogamba otya ngenda okukuggyako. Hello? Wanji ssebo? Naye profesa gwaba banno bo tebaayitemuko. Ekibuuzo kyakulemye. Bw'obanga okubira Gloria, make sure that you put on enough airtime with several professor. Bakwado wa professor bulamba. Tokyogeranga ku mpewo. Tokiddangamu. Wakiringamba network. Professor. Essebo. Okigamba mami wo. Nebiba bikwatagana ku mukyalawo. Lwaki sisenga? Kale sebo professor. Kale kikwano. Hello? Ninkukwata. Wanji sebo? Wolinda TV owenayogera baby. Amankukutte. Oli bulungi. Kale dear, nawe webale jibe. Kadidi. Kadidi, abantu b'enkungulutale bali bulungi. Era ntegedde tyogenda kwogera ku nfuufu mwa. Mugume mwalonda bubi. Mugambe ku bameeya bammwe. Kasita tugenda mu bululu. Kadidi, ani gw'oyinza okubuulira ku kigambo ekyo togamba nze. Lwaki mukwano gwo? Bakwano beesiga nnyo okusinga baganda bo. Anti kati oyo gwo Kadidi neetaaga oyo gw'osobola okubuulira buli kintu kyo ky'owulira oba kizibu kinene oba kizibu kitono oba kifaanana kitya nga gw'osobola okubeera open gyali. Kimala sula bulungi. Nembamalako stress. Wrong number wabula Kadidi walonda bubi.
Oba watomera butomezi simanyi kuba okaagala anyway kale. Kale dear. One more, hello. Nkukute. Wama mpaka yimba nako wechi. Shafiki, sabula tugende. Warning. Shafiki sabula, Morino oyo tugende. Tunaye gwoyimbira dala azimbe naye nga gye bali bagamba mbu abayimbi bakoma kwebe naye bo baba n'abakazi Morino balina abasajja 6 naye nga yavudde eri okuyimba nti kanvimbe nkuliko weka ng'alina ye mabega nga 8 abayimbi okuleka ffe. Angel olina bameka? Just 1. Glory olina bameka? 10. Glory yankuvuddemu tokyalina emuseka wange. Fala kibeera mutimbize kanvimbe amazze bebi ondiko weka akayimba konkaweerezako mwenna abakyala batali benzi nga mu butuufu gwewuwa muliko weka akuliko weka teri kwebba mulaavu. Owa Angel owa Angel ye Rigani olina abakyala bameka? Rigani takuliiko weka wama kulimba. Ayinawo wano Angel, ayinawo Gloria, ayinawo baani. Shafiki olina abakyala bameka? Naye nga tugendako mu bulango. Omusama nkubuuzizzako Miles ogamba otya? Nkubuuzizzako ne producer Jona. Producer Jona sikyakuba luyimba lwe lwali lunzise. Oluyimba lulimu amazina amayitirivu. Lwali lunzise. Wamma tugende mu bulango nate tukomewo tukikube buto. Sajja yankubira oluyimba lwali lumenya amagulu. Yokitegeera bakuzaala ne figure ye talent. Teri atalina talent, I told you that. Buli muntu yenna olina talent. Lwakuba tokimanyi nti ogirina. Abavumi gye muli nga mu butuufu mama naamwe owalabula ng'oli muvumi mulungi nnyo, that's your talent. Abasooza oli ng'alina olusoozo ng'alusooza ne lugenda ne lutuukayo ne ludda ne lwetolola. Tulina amashakira Kalere nkubuuzizzaako omukyala muvumi mulungi oyo. Bamalina omupangisa naye nga mikwano kyonna kyekiri olwero bwe tukikoze olunaku olwaliro Miss Kavi Gloria Nakazi nanyini maaso nanyikamine mumbeela situka omu bwatiku EBS TV bwakikoze olunaku olwaliro. Tubaddewo ne mwana bawala Angel ne Gloria, tubaddewo ne Naroga ow'Emmamba oli nnyo. Shafik akibaddewo ng'akikwasaganya mu magezi okitegeera. Shafik akikwasaganya then ne tugamba nti kati Shafik mukwano ojja kubeera nga onkwasizaako kantu kano katini nnyo mamanga wano n'abagambye gwe wena mukwano eyeetaaze okubeera nga oyagala omulimu ngenda kubeera nga nkuwe namba y'essimu obakubireko babire nga bakikwasaganya kuba essimu ofuna omulimu nga tetunava mu covid ku 0758 99 17 58 say so 758 99 17 58 mpaka imave wano encha chikadde ekikadde tutabuka ne tujiba nokukola ki encha tabu njerere. Don't miss tomorrow's show banange tugenda kubeera nga kikadde tandiko kisabirawo kati akayimba kakujjukiza byonna gye wava walinga ne boyfriend wonga wakamufuna obwo bwonna bwe wabeerera nga musini atunga gwaliko obwo bwonna wali mwana muwala myaka 17 ng'ebbeere likyali ttutu kati lyagwa.